Banyikaavu nnyo tuli bennyamivu tuli banyiikaavu olw'embeera eno. Kirabika waliwo ebigendererwa ebirala omulamuzi byaliko. Mwenna abazze bagoberere ekeesi eno mulabye omulamuzi ono bw'azze akwata ensonga okuviira ddala ku lunaku Bajjo lwe yaleetebwa wano. Yatutuuza wano olunaku lulamba paka budde kuziba. N'agamba kale mukome oluvannyuma lwa wiiki mbawe mukole bail application yammwe ne tuba bagumiikiriza ne tukomawo. Bwe twadda ye yennyini n'agiwuliriza abajulizi bashurities abeeyimirira Bajjo twali tuleese bayitirivu naye twali twakasomayo amannya 3 n'agamba muleese bangi abo bamala. Ne tumugaa nti tulina abalala bangi n'agamba abo bamala bashurities era yakoma ku 3 n'agamba kale mumpeemu paka nga 5 ogw'omusanvu nja kuwa rulingi yange. Ne kitunyiga naye ne tubeera bagumiikiriza. Katukomyewo kitujje ku nviiri ku mutweko okugamba nti ali ku live. Basebo ne banyabo live tebeerawo yaki nti eguddewo buku. Ffenna tumanyi public service bwekola, ffenna tumanyi judiciary bwekola, emirimu abali mu ofiisi za gavumenti tumanyi webakola. Live ebeera eri ku kalenda eba emanyiddwa nti omuntu ono ajja kusaba live ejja kubeerawo bweti ne bweti. Ya live kye yaguddewo buku. Mulamuzi ono y'omu eyantwala e Luzira mu mbeera efaanana bweti. Bandeeta wano lwakutaano ssaawa 11 nga ziweze ku 12 ngaawo naga kale nkuwadde bail naye sasula emitwalo 10 naye togisasula wano ogina gisasula mu banka nga manyi nti banka zigaddewo. Era olwamala n'asayininga komite warrant ne bantwala e Luzira. Ne mala Friday, Saturday, Sunday ne nkoma mu Monday ne sasula emitwalo 10 nga mga nzikiriza ngisasule wano n'agaana ne mala ennaku 3 e Luzira. Kakati y'omu yakola ebifaanana bwe biti byennyamiza. Trial magistrate abaddewo awuliriza kumwebaza naga nti bannange ensonga zammwe nziwulidde naye emikono gyange bisibe. Kyemba mukola mugende wa chief bw'anaabaawo kyasazeewo munaatunyonyola. So tugenze wa chief n'atugamba nti ensonga zaffe aziwulidde naye n'abeera nga agamba tuziteeke mu buwandiike. Kati kyetugenda okukola situlina kyakukola kitunyize kubanga obulamu bwa Bajjo situmanyi kye buliko. Akomplaininga olubuto lumuluma bamuwa buwipeenikirazi. Kiba kitegeeza nti bo balowooza bulowooza nti kirowooza lulumi bwe buli bwe muliko naye ekintu ky'obulwadde bumala kebere. Omuntu yeetaaga kumala kebera nga tonnamuwa naddagala. Katwagala tumanye kiki ekivaako eyo pain eri mu lubuto. Eyinza okuba nga eriko organize oba nga kataago oba kibumba oba kikyonna nga kyekyafunako obuzibu nga tumanyi kigenda kweyongera kyeyongere. Kaakati bo omulamuzi ali awo azanya Jangu Okwekule. So Jangu Okwekule wa mukyala Stella Mabirisi tumukooye. Omulodi lwaki tebamukeberedde Luzira? Luzira tewali sikaani. Luzira teyiza kusikaaninga nemanya kiri ku mutima kiri ku kibumba kiri ku kataago tekisoboka. Singa sikaani gyeri twaligaye kale mukebere musikaaninge mmanye ekituufu ffe tugule eddagala ebweru tulimutwalira. Naye teri sikaani twagala bamusikaaninge. Musajja baamukuba baamukwata bubi ne bamutokyalinga ne bamukolako effujjo. Kati tumanyi ki kye baamutuusaako ku bulamu bwe. N'ekyo kyokka kye tusabye Stella Mabirisi ali mu Jangu Okwekule. Omulodi nteekateeka kize mulinamu? So tugenda kuleeta nga chief magistrate batugambye tugenda kuleeta okwemulugunya kwaffe mu buwandiike. Tugambye tukuleeta olwaleero kooti esalewo wekinaba kyetaagisa bamuwe production warrant nga 11 tezinnatuuka banaakitubuulira. Kati tugenda gireeta olwaleero tulabe ekigenda okukolebwa.